Ate nga tuvuddeyo gavumenti eri mu katu k'abanoonyi b'obubudamu abayingira eggwanga lino abasusse era ng'essaawa yonna yanduwalizibwa okukomya okubabudamya. Bino byogeddwa Minisita Ronnek mu lukuŋŋaana lw'abanoonyi b'obubudamu olubadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu Kampala. Uganda yemu ku nsi ezisingamu abanoonyi b'obubudamu nga bano basoba mu kakadde kamu n'ekitundu. Wabula mu kiseera kino gavumenti eringa ezisoboleddwa olw'okulemererwa okulabirira abanoonyi b'obubudamu nga bwe kisaanidde. Mu lukuŋŋaana lw'abanoonyi b'obubudamu olutuuziddwa ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala, Minisita Ronnek nga yavunaanyizibwa ku bigwa bitalaze ebibamba n'abanoonyi b'obubudamu agambye nti gavumenti mu kiseera kino terina ssente zirabirira abantu bano ng'essaawa yonna yandigye entamu by'okubudamya abantu. The numbers are increasing, they are flooding our country, and if the support doesn't come adequately from the international communities, the challenges we shall have is that we shall have to scale down on our commitment to supporting refugee programs here. Oneke kino kitadde ku baali bawa Uganda obuyambi okulabirira abanoonyi b'obubudamu okukendeera. 4 or 5 years ago, when we had about maybe 600,000 refugees or 700,000, the money which was allotted was sufficient. But currently, that amount of money which used to come for those refugees have come down, have dropped to less than half. Yennyamidde olw'abagabi b'obuyambi abatiitibya abantu b'e Ukraine ne beerabira amawanga amalala galina ababondabonda. And we are saying, why can't you give us some share of that? We are not demanding the amount that they are giving to Ukraine, but if international community can give, we can share that because it's a refugee program. Ye minisita omubeezi w'ebigo bitalaze Esther Nyakuni alaze obwetaavu obw'okugonjoola ensonga eziddusa ababudami mu nsi zaabwe. Basobola kubeera nga babeera mu Uganda for the rest of their lives. Waliwo durable solutions like the East African Community. Kyokka ategeeza ng'embeera bw'esusse obw'omulamuzi nga gavumenti eriko n'ababudamu abava ku muliraano e Burundi be yasibidde ku nnyindo okudda okwaboobwe. Singa abana badonors baagala okulaba nti abarefugee basobola okuddayo ewaabwe. Arafat Jamal okuva mu kitongole ky'ensi yonna ekikola ku banoonyi b'obubudamu ekya UN Refugees Agency awabudde nti kisaana kifuulibwe kya buwaze okudduukirira ensi ebeesazeewo okubudamya abantu. Countries like Uganda, countries like Pakistan, Kenya, etc. These countries have been generous hosts for refugees. Why? Because they live next door to unstable countries, and by a chance of geography, they have had to host refugees. Matthew Clancy okuva mu UNHCR ayagala okumanya omuwendo gw'ababudami abali mu Uganda okusobola okubateekerateekera obulungi. Alaze okunyolwa olw'ensimbi entono ezibaweebwa okukola ku nsonga z'ababondabonda z'agamba nti tezibamala. For the sake of refugees, but the humanitarian stream has reduced, but the development stream for refugee hosting areas has gone up, and therefore there is the need, absolute need, to ensure that the two are coordinated because Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino. Egguliro eryo ekitundu kyaffe ekisooka eky'amawulire agabuutikidde bwe kityo bwe kitambudde katuwummulemu naye nkomawo n'amalala mangi omuli ne gano. Bwe tukomawo mu gabuutikidde. Ensi 5 emmundu eyongedde okutokota mu kibuga Bakhmut. President Zelensky ayagala byakulwanyisa.